Waliwo abantu abamu abasiru Jose Chameleon yabasinga nga bwolaba ndi n'engalo tezenkana abasinza ennyimba empangaazi ezirina longevity. Omanye ebimu ku bifuula oluyimba nti lulungi ye longevity yabasinza hit songs. Chameleon will beat Bobi Wine musically hands down anytime any day. Sirina mutawaana obulamu bwange bulungi mukama njagala. Uncle Eddy Sendi tuyose ntukufuna naye abantu ennaku zino nga bakambwe nnyo naddala abayimbi ku saidi ya mwenga mwe tiimu ekola ku talk and talk bagamba nti nno muyitirize nnyo basuula mu kuba music waabwe temubawa respect ate nga bagigwana okuli omukulu nga Eddy Kenzo Lunnabe. Eddy Kenzo saagala mumuwaayirize. Tewanayita nnaku 3 nga ndi naye nga twogera. Lwakuba waliwo abantu abamu abasiru. Waliwo aka audio ka myaka ndowooza 5 emabega. Kati waliwo eyakazuukusizza n'akatambuza. Eddy Kenzo mwali mu Kampala. Naye mulimu layini egamba nti bwenkomawo e Uganda. Koogera ku Moze ng'omulamu. Omuntu yenna ategeera akimanya bumanya nti eyo audio nkadde. Ekyokubiri, Lunnabe sirina kyenyinza mwogerako kuba simanyi oba nali mwogeddeko. Ekyokusatu, bw'ogenda mu ddwaliro ng'oli mulwadde dokita n'akuwa empiso ng'eruma tonyiigira dokita. Weefeeko mu bulamu bw'obadde weeyisaamu ekirwadde ekiba kikututte okukuba empisa eyo kireme kukuba, kireme kuluma, kireme kukubwa. Otegera kye ŋŋamba? So akati ate ffe singa abantu babeera lwakuba nti abantu abamu aleka ensobi ze n'atunuulira ggwe azoogeddeko. But ekisinga obukulu tu criticize nze abayimbi bangi ne beetereeza industry n'egenda maaso. Tu promote nze abayimbi bangi, tuwadde abayimbi bangi business. Okay? So njagala omuntu yenna agamba nti talk and talk show esuula bayimbi, njagala yaave yayimirire ng'omuntu. Ekyokubiri ng'ajja na byakulabirako. Tu pointing out ensobi nnyingi era ebintu bingi ebiteredde. Okay? Nti ffe tuyamba industry kula. Nze nnyinza okugamba nti buli lunaku waakiri nfunayo essimu 2 ez'omuyimbi aneebuuzaako anconsultinga. Lwaki bajja? Olinga agamba nti nno bano abayimbi abagezaako okugamba nti nno mubateeka wansi bo tebalina waaka bakyalemedde bafuna byakwekwasa. Nze sirina muyimbi gwe mmanyi avaayo. Ate problem endala eriwo, olumu incidents ezimu ezibaawo oli agenda n'abeera waali kamera eno naye ereetamu obuzibu. Abantu bangi baba batunuzaamu kamera, ayogera ekisaanidde n'ekitasaanidde olw'okuba batunuzaamu kamera. Naye ate ekirala, waliwo nnyo problemu ya baŋŋambye gundi kyakkoze. Olumu nga bw'olaba nti ne mu by'okusoma omusomesa yayimiriranga mu kibiina n'aga nti emugattako emu 2 ne wabawo omwana mu test tica bw'agenda okubuuza bw'ati n'aga nti 12 naye nga yabaddemu naye ng'awuliriza. So olumu it is a misrepresentation of facts. Naye ate ekirungi naddala bwe tuba nga tuli ku talk and talk show kati ebeerako ku YouTube nti oli asobola okuddayo n'alaba n'agamba agayi kino kye yagambye kitegeeza oli yayongeddemu. But babongeremu nabo si banenya. Abamu banafu ba bwongo, abalala Baganda. Abamu banafu ba bongo, abalala Baganda. Omanyi Omuganda bw'aba anyumya bw'alaba abajaasi 4 nga twayise abajasi 4
alina okwongeramu. Yes, naye nga nze nga tiimu gye nkola nayo, we are for improvement of the performing arts sector, and ogwaffe tugukoze. Abantu bangi abayimbi n'abatali bayimbi abatwebaza lwakuba ekibi ndowooza abatwebaza tebatwebaliza mu kamera. Naye ng'era bw'olaba ti ne bwe babinyeebwa ng'obisekudde temubulamu mpulunguse. Kati abo abakomplaining nga ze mpulunguse mu kinu okitegedde. Uncle Eddy Sendi atwogere ku lutalo oluliwera Steve. Okulabira yafunenga Musinga n'agamba nti Eddy Kenzo is one of the biggest artists in East Africa. Omusajja wo eyayimba Azibandi Matiri omutegera bulungi pege ayi n'agamba nti tebogera mutima ekyo sirina kyenkyogerako lwa nsonga njakuwa ekyokulabirako. Tekiwoomera matama abiri. Ekyokubiri, abatulaba buli omu amanyi nti abasinga be bataawasa nga basajja, omanyi kati abasajja nabo babawasa, olumu abasajja be bawasa kituufu gye bamuwasizza abeera akimanyi nti si mukazi mulungi, naye abasajja abawasa buli omu aba amanyi nti ono mukyala wange yasinga obulungi. Kakati so buli omu alaba nga mukyala we yasinga obulungi. So in that context buli omu waddembe okubeera ne gwalaba nti yasinga obulungi kyoba yasinga. So gravity kyayogera siyinza kiwakanya, whether nkikkiririzaamu ba sikikkiririzaamu, yakoze assessment ye n'alaba nga yamusingira. Kenzo muyimbi mulungi, there's no doubt. Ekyokubiri, ebintu bino ebya ono ye muyimbi asinga ono ye muyimbi asinga kyetaaga n'osooka onnyonnyola abantu parameters ki z'okozesezza. Njakuwa ekyokulabirako, oli ayinza okuleeta nga yagamba ti yasinga awaadi ennyingi nga waayitidde, oli n'aleeta n'agamba nti kwapimidde obulungi bw'omuntu yasinga ennyimba ennyingi nga ye kwapimidde. Omulala najja n'agamba nti apimidde ku yasinga okubeera oba ne collaborations ennyingi. Kati nze I don't have enough time okudda mu argument ya ani asinga ani, because mba njagala nsooke nfune facts zange bulungi, omuntu ngambe nti ono yasinga oba ono gwe basinga based on okitegedde. Era kati argument ya ono yasinga tusaana tugikwantifying. Era gwe omuntu yanaddamu okugamba nti gundi yasinga, yes yendowooza ye, era ng'oddako ng'omubuuza kituufu yasinga naye osinzidde ku ki? One ku bayimbi abo abasatu ne Chameleon, kati tetujja kuwa nnamba, naye kangambe bwe nti Jose Chameleon yabasinga. Lwaki? One, yabasinza hit songs. Two, abasinza ennyimba empangaazi ezirina longevity. Omanye ebimu ku bifuula oluyimba nti lulungi ye longevity, nti Chameleon alina ennyimba ez'emyaka 2. Okay? Ekyokusatu, ng'oggyeko amaanyi Bobi Wine ge yafuna mu politics wonna, ne bw'ogamba nti mu bivulu turn-up y'abantu obungi, Chameleon abasinga. Okay?
so sijja kudda mu nnamba. Ababiri neetaaga kuddamu batunuulira but nze nkuwaddeko omu nekugamba nti abo bonna Chameleon yabasinga ate era nenkola kyenkugambye nenkwantifyinga lwaki ngamba nti yabasinga. No, siri musajja wa mirikwezi. I am a fan of good music. Bebe Cool nkugambye I'm a fan of good music. Bebe Cool has some good music. Bobi Wine inclusive alina ennyimba ennungi okitegedde era naye muyimbi wa amaanyi naye nga bwolaba ndi n'engalo tezenkana. Okay, wabaawo oluwanvuko wabaawo olumpiko okitegedde. Yemu ababeerangawo mu ebyo ebiseera nga abasajja bano batuukana nga mukyali bavubuka ensonga mugitambuza abamu ne in fact mu abamu kubateekawo ekisenge ekyo kya Big 3 abamu baga nti Bobi Wine y'omu kwali basembayo saagala omwandareting n'akatono. Okay, kubanga okusobola okutuuka waali, okay, ate tekitegeeza nti tewaaliwo balala. Abayimbi babaddewo bangi okiraba big and he's worked. Ate amaze ebbanga nti okuva ku kagoma ka Lubendera okutuuka we yajoiningira politics naye omuziki agulina but still Chameleon amusinga era Chameleon will beat Bobi Wine musically hands down anytime any day. Salute.